Omuddusi w'emisinde ow'enzaalwa ya Kenya Eliud Kipchoge awangudde engule y'omuddusi omusajja alidde mu bannaakendo omwaka guno mu World Athletics Awards 2019 ng'ono yalangiriddwa mu kiro ekikesezza olwaleero mu kibuga Monaco. Male Athlete of the Year is Eliud Kipchoge. Eliud Kipchoge abadde yakamala okumenya rekodi ye ey'ensi yonna eya kilomita 42 essaawa 2 mu eddakiika 2 mu butikitiki 37 nga yagiddukidde mu ssaawa emu n'eddakiika 59 n'obutikitiki 4 ng'emisinde gino gyali mu kibuga Vienna. It was really special. The day was really cool. I am happy to be the first human being to run under 2 hours, and I hope I inspired a lot of generation. It was about human family, and I trust that from today onwards, everybody will be positive in life, and in general, I'm really happy for making history. Ono okutuuka ku kkula lino awangudde abaddusi abalala okubadde Joshua Cheptegei owa Uganda, Sam Kendricks owa USA, Noah Lyles owa USA ne Kirsten Wilm ow'ensi ya Norway. Guno mulundi gwa kubiri nga Eliud Kipchoge awangula engule eno nga yasembayo kugiwangula mu 2018.